webale genda maaso n'okubanga otwegattako agange nze Waswa Emmanuel mbalamusizaako ne mbatumirako ansinzira ku mukutu gwa Trust Media Uganda n'omukutu gwa Waswa Emma YouTube channel era nga tuwagira bannaffe aba Biva Organic Access Building omusawo omukugu Dr. Mutendeke ajja kubanga akujjanja mbiri mbeera yonna ebintu bikutambulire bulungi nnyo beera mulamu ng'ogende omusawo omukugu Omutendeke akukoleko ebintu nga ulcers n'ebisigadde ate Baron and Sons abali bweyogerere bo babyankulakulana gulayo akumako embeere ng'ak'ebinyeebwa utambule ono obwavu kagulire munno mu kyalo kamwezo omugambe tandikira waleme kusabirizanga nnyo ssente tulina n'abengoye biba brand shoppers Sheikh abana njagala batale ku brand shoppers Kabalagala tulina engoye za UK alina kulaba zoyamba za abana amina kati njagala ojje ku brand ze Kabalagala zikole ki bagitani brand shoppers Kabalagala yes inshallah era nja kutwala omwaga njya mugamba holiday eno abana ba Sheikh baje bambalireko engoye okay enamba zonna ziri ku screen wansi ku mukono gwa kono Sheikh nkusanyiza okulabako alhamdulillah nange nesimye okulabanga nkulabako tubulanganye banga ddene mbitegeera nga tuliyo tuyiri banansi naam enno kantwala omukisa guno okubuuza n'okuyozaayoza abaganda bange mwenna abali ku mukutu gwaffe guno gwe bayisaani Waswa Emma YouTube channel ne Trust Media Waswa Emma YouTube channel ne Trust Media bannange mwenna abagalwa abalungi nze ali ku mukutu gwammwe guno amanya yenze Sheikh Umaru gwomukubaso guwo omukisanga mpya ng'omukaaga kati gukuze guli mbate emitwalo 2 barakallahu fikum jazakallahu khaira yenze Sheikh Umaru akulira abasomi b'edduwa mu ggwanga lyonna nga ntudde ku mutala nansana wano mukkirize mbalamuseeko mwenna abali e Uganda abali ebweru mu nsi zonna abatufollowing omukutu gwaffe guno n'ekiramuso kya Allah ekigatta ffenna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mwebale kubeerayo tutuuse tugguse katuseeseetule emboozi katukubiriza munno ayongere okusubscribinga omukutu guno agulayikinge akomentinge nawo budanyige byebyo nakulabeko ku TikTok mbeera ye ku TikTok eyo waliyo omwana abiteekayo nze munange sibiriiko naye nga bikwata ku mulembe gwa digital ate nabagamba ndi seekawa.com era bateekayo Ayagala singa mbeera saagalayo tebatalina lukusa nteekayo mba muyombesa oba mba muvunaana naye olaba babitaddeyo nembirekayo kitegeeza mbyagalayo era nammwe mwongere okubinoonyaako okulungamya abantu buli wamu obwo basanze kalike wangamba nti obakimane mu bbaala of course kati nze namanya nti omulembe oguliwo saawa zino gwa TikTok bw'onoogaana n'obalindira eno ku YouTube ku Facebook tebajja kujja aba TikTok oba obalemetodde oba obakomyeko enjiri bado gitasaasanyiza kati nayo nfubutukayo nembano nayo ne bajja nemuyombere wakiri ne bayomba naye nga zemanyi kyenkola kyekyo Sheikh mukulu munno omukyala Babirye abadde munaddiini nnyo y'omu ku bakyala ab'entomo eggwanga byali likkiririzaamu abantu beebuyike ne batukola okumwesigisa entebe n'abakulembera mu bwa palamenti ne bwankubadde ebintu tebyatambula bulungi n'ataddayo naye mu kaseera ako gyabonaabona nnyo yayita mu kusomozebwa kungi ekisooka Sheikh tubulire Babirye g'omanyi okuva emabega akatono in relationship kwe Babirye abaddeyo emyaka nge 3 emabega nga bamuyita nantagambwako emyaka 3 okuva emabega nga tanneetonda abadde mulala. First of all abalabi baffe mwenna omukutu guno abalabi b'omukutu guno njagala namwe mwennyini ekifaananyi mukikube ku mutonzi oba ku kitonde kya Katonda ekyo ekitonde ekyo kituyita Babirye Babirye waffe oyo eyali pastor eyali omuyimbi eyali MP emabega eri nga tannaba kufuuka MP yakyusa industry ya gospel yali mukyala wa Katonda ng'ayogera ekigambo ezineesirika nga bw'oyita ku mukolo oguliko bannaddiini n'okoona ku linnya Judith Babirye amazima ga Katonda mu ggulu ensi yonna emanya nti oyo munnaddiini atebenkedde mukiwulira bulungi era nga bakwesiga ne bakuwuliriza ne bakugira bitya naye embeera zijja zikyuka etwamwesiga ennyo nze njukira omwaka gwali gwakumeka we yayimbira akayimba Yesu beera nange
nga mazima bw'owuliriza akayimba onoonya aliwa yakayimba Judith Babirye ayisaawo ne baba ayituddewo mu Morocco n'ayimba wimba nga busurvivor bumaama era nze ndi musajja musiraamu naye nnyina ennyimba z'abantu basatu ate nga balokoleza empuliriza asooka akulemberera ddala ye Judith Babirye owokubiri Bugembe waliwo n'omusajja ali awo Joseph Ngoma oba ye Ngoma yayimba Duncan Busuulo ono yayimba singa nkategedde oyo omusajja oyo oba ye Ngoma alabika yoyo Ngoma ndowooza z'ennyumba z'abantu balokole basatu nze nziwuliriza naye nga zonna zikulembedde ennyumba z'Ababirye lwa nsonga ki yayimbanga ebintu ebinkwatako ebijja ekifaananyi kyo nze ne lwe bansiba ne banteeka eruzira nina akayimba ke nayimbanga mu mutima gwange nga kagamba njijjukira onzijeyo mu bulumi pone ng'okuswala mu mikono gy'abalabe bange ate baali bangi nnyo kati natunuliranga ebiseera ebyo nga ndaba mu mikono gyange ne mpanjagira Katonda yawanjagira Katonda we Yesu nga nze mpanjagiranga Katonda wange Allah era nagambe ennyimba z'omusajja Bugingo n'ennyimba z'omukyala Judith Babirye nungi nnyo singa bajjawo nga nze bwe ndi omusiraamu singa bajjawo awo wali Yesu ne bateekawo Allah Allahu akbar tebamanyi kye baba bankoledde nayimba nti Yesu beera nange nekyo nakijjawo nayimba Allah beera nange amatabanga mangi kadde mbuyaga nyingi kyensaba Allah beera nange wallahi awo oba nyinza okunoonya ne Judith Babirye ne mukube Mbagga endala nkoze ate yene nyandabira so badde nkyabanyumizaayo kyo netujja netutambula ne Judith Babirye embeera eyo yonna paka ate tugenda okulaba nga sitaani ayingiddewo ng'amusensera abooluganda abalabi b'omukutu gwaffe guno nsaba Judith Babirye kibeere ekyokuyiga ekinene nnyo mu bantu ffenna naddala mu bannaddiini mu ddiini zonna because naddala mu ddiini zino ebbiri ddiini busiraamu n'eddiini bulokole tuyina bannaddiini abeefuula mbu bo tebasobya we bali wano bakiwagi bangi ne batukozesa ensobi oli n'akola ensobi n'agyewaaniramu naye nga wallahi nsobi waliwo ne yeebase mu ttaka abaana ne bagamba munanasi gumusombowa barakallahu fiikum jazakallahu eno yo mukwano gwange abasajja tebatudde mukwano gwange agezi nakuwa kafaani kabukimu natogera nti guno munanasi Musajja dai ali mu kusaba bintu bye bidala yene maaso mukwano gwange oyo nno nagulo nabadde njogerako naye omanyi nze abasumba bonna ne bamasheekha abasinga obungi abanene ab'amaanyi mu Uganda wano njogera nabo so abantu abeefuula mbu bo tebasobya b'amaanyi n'akola ensobi n'agyewaaniramu ate n'atukakasa nti kyekirungi ekisinga byonna ekintu enkola eyo ngivumirira nekitekuvumirira tukyagenda maaso ne Sheikh ageza kwanga tulambikira ku nsonga za Judith Babirye ezikuta kati essaawa zino abantu yebagambye ekigambo omukyala tasuubira so Judith Babirye bwafuuka kiwajinga bannaffe bannaddiini be babeera n'akola ensobi eyo n'agibikkirira n'atondowala n'afuuka mukambwe nnyo ffe abamu alabirako ebyokukola kubanga nze Babirye nkuze in fact nembasumba simusembererangako kubanga nkuze okubeera ow'amaanyi ng'ate takyatuukikako ng'avudde ne mu ggwanga we nali badde nfunira kapasite emutuukako nga taliimu nene waffe mu busiraamu tulina abasiraamu bamasheekh nga tuvuddeyo eri mu basumba mu bapasita mu balevuland nene waffe mu busiraamu waliyo abasiraamu abaseeka abafaanananga Judith Babirye kati olwaleero Judith Babirye yagenze n'alaba obuzibu bwe yakola Katonda n'amubikkako oba n'amuteekako ekisaaki ne yeetonda kambuze ekibuuzo olowooza Judith Babirye okwetonda kwe kwavudde ku ki abamu babadde bagamba koga
Abamu babadde bagamba kyo bembeera gyalimu yokubanga yagwa ensi mu China ebisigadde ng'olowoozanga gwe munnaddiini yeekennenya ensonga bw'osirika bw'oti kuba otera nnyo okufuna abantu bangi abenenya ebibi bw'osoma embeera za Judith Babirye what happened exactly kiki kyamusindiikiriza mu mutima ne mu mwoyo kyasindiikiriza Judith Babirye okwenenya ekyamazima otuula wansi n'oyingira ekisenge kyo n'otunuulira gye nvuddewo Katonda ye yamubiseeko obusubi oba ye yamukwatibwa ekisa kye n'abeera ng'asobola okujjukira ebibi bye ne yeenenya okitegeera nkufuna singa si Katonda kumukwatibwa kisa n'amuteekako ekisa kye n'agamba nti omuddu wange ono yeenenyeza ddala ebintu bino byabadde akola luli abadde ng'abikola omulaba ng'amaanyi alina maanyi era ng'atulaga nti abikolera mu kkubo lya Katonda ng'era tewali mulala ayinza munenya buli kyakola akugamba Katonda yantumye Katonda yaŋŋambye nga bannaffe abalokola abo bwe bagamba okitegeera kati era Katonda y'omu ye yamutaddeko ekisa kye n'otula wansi n'ogamba naye ndi musumba mulokole lwaki endiga zange zonna eziyimirira ku kituuti zonna nzikozesa kuba abasumba bangi ngera mukwano gwange oli bwe yayogera nti abasumba bangi ba ashazi bammwe bonna amakyaki mangi wallahi nga ba ashazi bonna boolaba ku kituuti abo bonna bakazi b'abasumba ate ng'omusumba alina n'omukazi kati omusumba atakola ebyo oba okubanga abadde abikola n'abivaako mutima gwe asembeza Katonda n'amufuula mukwano gwe n'agaa ddala nyine yantonda ddala guno mulimu gwenkola gwa Katonda okusumba endiga kino kyenkola kituufu oba kikyamu Katonda aba akusemberedde bw'amala okusembera n'atuuka mu mutima gwo n'olyoka ogamba nange neenenyeza sijja kukwata ku ndiga zange oba sijja kukwata ku ba asha bange kati n'olwaliro Judith Babirye kwe kuvaayo olaba ne yeetonda kino yakikola kimanye nti kikyamu ng'abasumba banna abalala abalina ensobi ze bakola nga abazimanyi ensobi ne bazirungiya olwaliro tulina ssaawa zino social media etambula ng'eriko bamasheekhe abaali bagoba Sheikh Umaru mu bbaala n'abagamba ebbaala mbi era akasajja kakola nsobi ogenda mu bbaala nebagamba nange mu bbaala ntwalayo ddaawa nyina benkimayo mbajjeyo mbazze eno omwenge si mulungi ne bannemerako ne mbagamba nange naye nno abannemerako abo nze ngamba manyi balinamwe obuzibu ebibi byabwe bingi okitegeera Sheikh Umaru agenza okuba nga atulambulira n'okutuwa a bigger perspective ku nsonga z'omukyala Judith Babirye ezifuuse ensonga mu ggwanga ageza kutusiga ekifaananyi nga munnaddiini n'okwelaboratinga bangi baadde bamukomerera bangi buli omu yadde ayogera kike maliza nawe Seeka mbadde nkyakuwa example ekyo abamasheekhe bano abalala abakolokota abankalakatanga tugenda mu bbaala tugira bikyano bannange nze nyina ebintu byendaba ne byentunuulira nga bannange tebannabibuuka bannange tebannabiraba nze omuntu bw'aba ali mu nsobi mulaba nti ono ali mu nsobi naye gye yeekalizaamu nga bannaddiini bannange abasinga obungi bwe bakola ekyo kiba kitone ky'olina kati ekyo ekitone ekyebaliza Allah eno mu ddiini busiraamu tulina bamasheekhe abangi abalina ebintu bye beekalambirizaamu mu kunoonya ssente ne bajja ne babirimbika mu busiraamu nga bw'olaba abalokole bakola so bannaddiini mu ddiini zonna mu ebiri naye kaakati walabye nga bamasheekhe babadde bankalakata olwaliro baavuddeyo bagendedde ddala mu bbaala kiripo eyo wagifunyeeko nja kusaba ogibazannyireko ey'ebbaala nga musajja wange eyankalakatanga tamusuza ali mu bbaala nze bwe mba ngenda atudde wali mbw atutteyo dduwa mu kanzu ennene mu jjubba ennene mu nkofiira ennene nze bwe mba ngenze mu bbaala sigendayo nakutuula sitwalayo nadduwa ngenda na bugoye bwange buno buzigido bukofiira bwange buli obutono ne nyingirayo ddala speed dakiika 2 ne mbagamba bannange mujje mbasomere edduwa muve mu bbaala mbi mukwate ne mbayira ku ssente ne nvaayo nenzireka naye omusajja atutte edduwa agenze mu bbaala ekanzu ennene ejjubba ennene n'atuukayo n'atowaanira nako mbu ejjubba yange eno yakadde kamu n'ekitundu kale beba abantu betutambula nabo naye na Judith Babirye bw'aba yavuddeyo ne yeetonda nze nsaba bannaddiini ne bakadde baffe abalala abategeera oba bano be yasobya mwenna bannanga omuntu oyo tali yekka ako kye yakoze si kabadi singa kabadde kabadi abadde alungiye ekibi n'akifuula ekirungi naye bw'aba avuddeyo nayatula n'akamwa ke
kibanange kino kinakikusa abo Luganda mbakakasa kino kati Judith Babirye ye mulokole omutuufu oyinza okwesanga mbalokole betuyina mu Uganda wonna nga tulina omuyeka nga ayinza okuba Judith Babirye ogu bana abalala aba pastors nze mbalabye mbamanyi aleeta ensobi ye n'agirungiya n'abakenyiriri luno na luno mu Bayibuli n'agirungiya n'azitetenkanya n'akiteekawo n'akirungiisa ekino naye bw'avaayo Babirye n'agamba nti bannange bafollowers bange nabamenya omutima kye nakola kyali kituufu omukyala gwe natwalako baawe bambi tekyali kituufu neetonze nkusaba Judith Babirye okwetonda kwe weenenyeza nga kuva ku ntobo ya mutima gwo omukyala ono gwe watwalako omusajja ne bw'anaaba takusonyiye ensi ekusonyiye ne Katonda yakusonyiye sebo kati oli mu kkubo lya Katonda ye Judith Babirye kyakuyigira koki kyotuwa kituwe nga gwe Seeka ekyokuyigirako kyembawa nganze Seeka nti kigendera eddala eri bannaddiini mu ddiini zonna ffenna nga bannaddiini wadde tuba bannaddiini nga tuli bakulembeze mu ddiini tusobya because tuli bantu tuleme kwefuula bali abantu abalala ffe tukulembera bukulembezi ne tugobererwa era tubakuutira kukola bulungi ate olumu ffe ne tukola ebibi naye ekyokulabirako kyetuyite oba ekyokuyiga kyetulina mbagamba bwe nti tufube tukolenga Judith Babirye nga nange sejjeemu okiwulira nange siyimirirako mu kamera ne mbagamba nti ntuukiridde situukiridde naye bwe Katonda akubiseko obusubi n'ofuna omwoyo nga Judith Babirye kye yakoze n'okikola osobola okwesanga nga abasumba bonna tekuli alina mukazi abasajja nga Katonda akubiseko obusubi kubanga abasumba bangi balina abakazi nga munnange batwala abakazi ba asha zaabwe bandiga zaabwe bakazi bandiga zaabwe yajja kumusabira busabizi n'amutwala n'amwezza abamaseeka mbalina bangi nga yatwala omusajja yakwata mukazi we n'amuwa Seeka ku muzikiti amusomesa obusiraamu Seeka n'amutwala be bakazi be balina ewaka n'akitwala Balevuland baba bishop bangi nga waliyo business ze bakola nga yali business ya ndigazo oba ya mugoberezi we n'asala amagezi gayita amagezi bizabipita olusirusiru n'agimutwalako kati nga teweekubye mu mutima na kutuula wansi ne Katonda wo n'olabanga muli aba nga Judith kye yakoze ekyo Judith Babirye okukisalawo amazima nga Katonda mu ggulu teyakedde bukezi n'akisalawo yamaze kifumiitiriza teyakirowooleza lunaku lumu wabula abadde yeebakanga mu nnyumba ye mu kisenge kye n'abeeramu n'asigala ng'ayogera ne Katonda we ng'alaba ye yekka yaliwo ne Katonda we n'alaba siiniza ebibi by'akoze agamba kati nkole ki ekyamazima olwaleero Judith Babirye enkomerero neetuukira wano munaye Judith Babirye asobola okuyingira eggulu bannaddiini abasinga obungi ne gutwokya nsaba Seeka otusomere ennamba y'essimu yo ekigambo kyogedde sikuzzaako mukono ennamba y'essimu yange eri 0772 92 14 9 oba 0703 51 37 04 ebigambo ebyo Seeka kasita byogera biba bitegerekese bulungi nnyo kyetumaze okuba nga tukirungamya neyanza kati kompadde barakallahu fikum wa jazakallahu khaira amina